Talina Kyagamba Bantu. Nagambye wambuza wawuliriza bya yoga ne gamba sera kulya nonsense kwa Talina makulu. Talina kipya kya jana cho. Mpalana bukyayi. Talina kya jana cho abaka baba kuba. Buli atali mukowerye. Oli kabaka balina musinza nze nagamba okubeera mu NUP. Oberanga ayingidde sabo lya kifaalu. Kati fa babera masabo gwe nkubule kibera mu kifaalu okimanyi. Bagane baggalawo bati ne bakwata enzikiza. Kibanga kibukya mmese bukinjiro tokyuka kuvaayo. Tewekyusa otula mu kifo kimbo otowenye nyonyizo okona kusenkulumandwa. Kati obeera n'okona kusenkulumandwa kiboko ne zikuyitako. Kati which kind of party is that? Kage sanga akumbuza bintu bimu. Aze bade kubuza lwaki teesonyiwa bintu navuga ensonga enda. Kuba talina mulamwa. Nkugambye agenda kwesaba kwa president ayambeka ababaka be okuwangula afune sente. Asolooze. Era ino okulwana okuba bano batakanya na batekewo baba banayitawo asigaze omuwendo gwayina oba gwongereko. Kakati nze ngamba nti mpulirize ebyo. Politics agenda maaso ina future. Era banda Uganda bimuliko muwagira ekiwalazima muwagira mutategeera mwe mumanyi okulwanirira simali moza lwanirira gwanga simali revolution ebyo byavaawo. We as parties we are fighting for money. I get many members of parliament, I get more money. Tokugaziyo olutalo lubongo yabani badi bagende mu region zo mobilizing ne botayitamu. Ni region yoboji mobilizing ne botayitamu. Mu revolutionary politics it's not about positions. It's about giving the message. Kakali nze mpa message ne banyigira. I don't care banagenda okwesimbawo ne bampuba tebampadde. I don't mind. Because wagwako da bimanyi. Mbimanyi. But message je nasiga nga ngenze mu kalulu eyamba hona bose bamalo okuwangula. Ebyobufuzi balinga bagamba nonya bufofofo. Balina be balangira baba makadi kwa banonya bufofofo. Tegeza mwajja kunonya bufofofo. I see everyone Nyanzi kafofofo. Waiswa kafofofo, Lubongo ya kafofofo. I mean, ekitebe kyonna kyagala kwesimba. Tukiriza abantu mbagambe ndi politics kulya. It's not about liberating the country. Kati okumanya nti lukwago bagenda mukuba bajja mukuba musawe envanywa bwana batana bakyegendereza kati bamwise mu alternative budget bamwade muzira lokwogera bwe yagana message kabule bamuwa muzira lokwogera kati awo obijukira yale byokusaba bamuwa muzira lokwogera teka waga ajja kugera Nairobi ku kitanda andi mulafu na mvuganya ali serious agenda ku kitanda ajja agenda ku kitanda. Kale, ona wasinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaliro nkwaniriza nkubuuza ko nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala sotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NED National Economic Empowerment Dialogue bakola byabufuzi nga basinziira e Lubaga wano Bijula yabagamba bagende e Bunyoro gye bakolera ebyobufuzi kubanga eyo president waabo jasibuka bamutegeera bulungi ne Ssaalongo buuza abantu. Sebo neyanza yo kulamusa ku batulaba n'abagoberera platform eno. Kati awe byabijirwa tebijiddemu wa. Ajese yabadde intro yange gwe bireke byo byange. Anti sasa bireka kuba ndi mwogezi wa party. Simanyi nti party yakolebwa kubeera Bunyoro. Olyanga ayagala okuleeta mwene regional Muna waliwo political empowerment waliwo gwe nawulidde bwana Lubongo yabamugamba lwali todda wamwe ne weesimbawo yanze njagala wano okumpi ofisi yange njagala wano okumpi wenva ngende wali ekavule nemuuza ekitegeeza ekyo ekifo agenda kibeera mu kifa tetulinayo ssuubi nti wekala moja alifuuka secretary general wa NUP. Ensonga yejaawo lele kibuuzo tetulina ssuubi nti omuntu alive Karamojja afuuke secretary general NUP inabeera around wenda kubanga oli Kampala obeere secretary general NUP ekamuukya and that's being myopic. Honestly speaking ndoze batulaba kama tuba tuyita batula byakulya. How do you advance such an argument? Omusajja omukulu omuyivu wa Avadi kugamba ebyobufuzi balinga bagamba nonya bufofofo balina be balangira baba makadi kwa banonya bufofofo tegeza mwajja kunonya bufofofo. I see everyone Nyanzi kafofofo
Waiswa aka 444 Lubongo ya aka 444 amini ekitebe kyonna kyagala kwesimba tukkiriza abantu mbagambe ndi politics kulya. It's not about liberating the country. Kulya buli omwana onyaka kusasula musaala period bwekiri kati byasasasa anti nze bisikyabiri mu lwansonga emyaka gyendimu kati ginneeyimirira tokyabatya abaana nze musajja mukulu naawe tombuulya by'abaana ndi musajja mukulu kati ate emyaka gyange bwe sibuulire bantu bituufu bwe tuba tugaziya by'opposition nga tuba tutandise okufuna essanyu nti Nakaseke yabeeranga NRM twafune balutamaguzi ebifo ebadde bye NRM tugenda tubikola ki kale gologa nti ate bwe ngende waffe eri bweyogera ku NRM bagoba na misindi kanzije wano yagambye n'embalala asobola okuwangula point yasooka nagiwulira alina bwe yali n'agamba eri bweyogera ku NRM tolina ne bw'oyita then afuka bajja bafune bino ebifo bagumize kati if you advance kyobola ne bagamba Waiswa genda eri tanti njagala wano Nakawa ayina ebizibu kakati sawa kudda mu byagumenti ebyekito naye ndowooza tutegeeze bannayuganda nti olubimbi lutuyinze twaluvaako kyobola naye obadde otandise ng'omuntu era bwe bentera okugamba abalina amagezi amatono amangi ti ate waligenze Bunyolo ndowooza okiraba kirina kubeera wonna ate nipi okulazeeko nti eri mu Buganda wokka kyobolaba Lubongo yabamugamba genda eri embalala agamba sijja kugendayo nandala mafaabi webugisu ya sekretary general kitebe kiri wonna what's the problem ne Lubongo ensonga gye yawadde akati yasosejjeko enneenya kati ate ajja leeta ndagendo tumaze ogikuba I mean tukkirize bannayuganda tubabuulire nze bwe mbabuulira mumpisaamu eggaali bintu byakulya nze mbabuulira bwe mbabuulira amazima mwagala kumpisaamu eggaali naye mugenda kulina emyaka 5 yogiyiseewo tewali kye mulabye n'ababaka abalondebwa mubateeke ku lupimo buli omu constituency gyali nga balonda ababaka bano bitube mwayita abapya abakabi bateeke ku lupimo tugenda kukwata emirala emeka 5 bagibayiseemu mukwate emirala emeka 5 abadde n'emyaka 25 ajja kuba ayingidde aga ng'akaddiye nga nze otegeere nga naffe tugamba nti Besigye yatusala ensawo otegeere Kyagulanyi yakusala ensawo I think time yeeno tuwa abantu message entuufu abantu beetabye mu lutabaalo bwe tubanga tuli genuine ku bye tuliko abantu beetabye mu lutabaalo tuba mwene enjogera ya mulonde mu bindekere you don't have the capacity manvuli tikinga ebyo bitikinga twatikinga rubbish no tewali kye bakoze mu parliament eri kwogera mu constituency teri kye bakoze nalabani wano werubaga yagaba ebimotoka by'amazzi byonna nabisango bakalungu waluddawa babitunda ddeeyo ono werubaga south ewe balina ebimotoka by'amazzi wano ebizunga bya ambulance byonna tokyalabako na kimu abantu abasiba busibi vako omulonzi bakusiba vako guys are looking for jobs abantu banoonya bifo banoonya mirimu kyobola nze njogera nga bwenjagala so I don't care tokugaziya olutalo Lubongo yabani bali bagende mu regions mobilizing ne botayitamu ne region yoboji mobilizing ne botayitamu mu revolutionary politics it's not about positions it's about giving the message kakali nze mpa message ne banyigira I don't care banagenda okwesimbawo ne bampa bati bampadde I don't mind because wagwako dda bimanyi but message je nasiga nga ngenze mu kalulu eyamba kona lwose wamala okuwangula wadde usigwa wawangula sawangula okay ne message je naleka era bamugamba ngati wali wano obuvubuka Matovu yatugamba kino tumuwakanya sebamala bwe yajja na wangula because message yali ekoze eki and he appreciates nesinga nagamba when agenda ku vice president nja kugwa so sijja genda siri mugagga I said I have to go so abantu banoonya kuba awangu you go spread the gospel kikulu those are untouchable areas it's a no-go zone Western Uganda sekutale jeno wekibina no kugendeyo gamba tuli opposition okuba politics so bikibi kyokulabanga omulabe you gonna penetrate nga sekutale jeno be tomanya muso okujiyo mubaka neba kansala na ye kikulu kinti message ekoze eki etuse because ku secretary general nga ye nkakasa omusala gwafuna guli $3.5 million ku kitebe
That's money enough. Genda eri. Tekayo mobilizing abantu bagweddalu. Ne bwota item. Come back and be your secretary general. Otegera. Naye. Man. Waliwo ebintu ebimuze bemumbuuze bya opposition olaba ngamba mbonjogera ngo we NRM. Ne mbagamba okay it's okay. Bwe manjogera ngo we NRM because for tuna enkola mu opposition tuna tugambako. Nandala mafabi secretary general. Tubatugambako. Kati gugamba nti nze emirimu gyange giri Kampala ate ndaba owajjema we bukoma nsimbi naye. Yali bane agane kambewa ne Kampala we bukoma nsimbi. The fact ne bilala. Bandi banga bagala kuwangula bufu. Genda mu kya DP we simanya ludda wa basironko baludda we. Sidanda basironko bawawa. Bakirize nti banoonya bufofofo. Omulamu omukulu twaguvaako. Wakati Lubongo ya ojja kwesanga nga Lubongo ya kyabala atagitinga bwa leader of opposition mu kisanya kiddako. Nakyo kisoboka. Ye alaba nga wali soft sport wabujja mu Kampala Central botoya Kampala Central composition ye mulimu abatolo mulimu abachi mulimu mawanga magattaawo kyangu kyakujuliza makati ngagenda gwamu bwa leader of opposition. Kakati bwetuba tuli mu mpichi kubala bubazibi for really it's very painful. And how much is the budget of the leader of opposition? 3.8 billion. Chiche tuwemanga tutuja national cake. Budget ya Uganda iliku trillion in 7 billion as we speak. But we are looking at 10 billion budget. A leader of opposition in represent of Uganda muchivina. Bu billion 5.8 billion ne 3.8 just. Jetuluwanirira. Mbinga mwenda. Ore se trillion in 7 billion. Bako trillion 11. Kwani lwali wagala kubba bubya waliwo ubba ne trillion ojibba. If you want money ne trillion ojikola ki? Ojitwala. So nze ndaba ntuvudde nnyo ku mulamwa n'owulya Nyanza azunga simanya ndiye anatira kujja waffe kimanya kabonera. Kujja kumusanga Nyanzi nga esimye kimanya kabonera. Ne wali so yasooka Kawempe ne bamugobayo. Bagenda kuzungwa bajja kugwera wa kimanya kabonera. Omwo muli nyendo mukungo omula muli ekimanya kabonera. Yes, we want anonya wa wasolo wangu. Wasolo kwa they are looking for positions. Opposition baba bajiambie. Kakati awunze Matovu. Ngojonga mamanyi oyagera ngo we NRM. Ndi musajja mukulu. Ekyo nchenyumirizamu jama. Ndi musajja mukulu. Musajja yagambye ndi musajja mukulu. Olwokogera amazima. Bagamba yogera ngo we NRM. Aze bakingamba but I don't care. Kubanga ne bwenjogera ngo opposition am I paid? Bwenjogera ngo we NRM oba we NRM am I paid? Matovu ndi self made. Era tubabawo omuntu akulimba mboyo kale ajja kujja tumulabe temundabanga mulikeyo. Ate bwenzigera abanjagala n'abatanjagala tebakola ki? But the truth remains. Are we still on cause? No. Cause twagivaako. We are looking for jobs. We are looking for positions. We are building our profiles. Naliko MP, naliko chino. That's what you're looking at. Kubanga njagala okwemu akafaananyi olwaleero. Kwamu akafaananyi nga Koni agenda kuwamba government. Mwami Ssenyonyi naye ategeddeko olukwe. Olw'okuwamba government ya Koni agikola ki? Agiwamba. Naye nga Koni naye alina agenda ye ennungi. Okay? Olowooza tayinza dutaaja. Kubanga tali sure nti mu government ya Koni anabeera leader of opposition. Bwekiri. Alina okutaasa ekifo kino sisakola nga weereza ka message owamatiya nti waayi Koni twagenda kuwamba tatufiiriza ekintu. Kola banga mu bannabyabufuzi aba opposition mutaza okwenyigira byokufuna ssente ekozi nfu. Matovu nyina akedi bbiri wali. Kyokka tugamba tuwokye ekibuga. Nyiza obutamataja. Ate utiko bwendubeera mbu tugamba kyetuba tukola abasajja bano batubbye nnyo nti petrol station ezo bbiri okuva ekyengera tuwokyeyo 3 n'eri ng'ekyengera nyino petrol station nyiza obutamataja. Era DPC mweza ka message wa abayaye bagenda kujocha. N'ensirikale gamba nti yetandikira awo. Kasita tuba twayingira mu byenfuna nga opposition utabaro lwabulira. Era competition eyajja mu iPod sente ze batuwa nti namba z'aba MP boyina ze sente zofuna cause ne tugivaako buli omu alwanira bifo need nwana kufuna bifo nga 5 10 NUP afune nga bibyo buli omu cause tugikola ki buli omu asake ku sente kati ndiwo hasinga need tulwana tufune abaka nga 10 wakati obalo mbaka buli yamajja ke milioni nkaaga ze milioni 6
okimenti ya activity betambula kati noli gagamba nibo ofuna abaka 5 oli mu billioni bweziti kukimanyawo waliwo abana nakwezi wansa bambuza muzeyi twaga tuze mutwe kale kichengeje bagulawo political party wakati yenkola yokaje osobola okuyitamu okulya ku sente za muzeyi and that's it. I'm telling you okuva sente za ipod lwezayingira mu byobufuzi jaje nakigala ali eri awuta kasera so ali kumuswete kwatambulira ati ze bembazi je omutwe nga needinga nkola nga nupo egamba katu yatuyingirira era nupo ebekole bega dipping egamba katu mumulaba dipi agenda okufukula efufunga efudisegandi kati ate dipi atuyitako kati ebiro bitalika buli kimu kikola ki kirwanyisa kinne wakyo. That is why ojja kusanga nti ekifo kimu ojja kusanga NUPing esimbyewo, DPing esimbyewo, needing esimbyewo, FDC esimbyewo, PPP mu kifo kiki because buli omu ayagala mubaka afune enkaaga eri kati era mwe kulaba nga gwe matiyo when UP ejja kuyitawo nze ngenda okucyankala nyanze when need mpitewo wafuna kifiiro wa DP akole ki bwaba alina kyanampa kitegeeza omulamu omutuufu tugusudde mu kasero naye kyaleetebwa olunaku lwe baleeta ssente za ipod mu byobufuzi lwe lunaku opposition lwe yafa era tuddamu kubuuza opposition yafiirawa kasarona mu competition ya ssente era oli yakugamba nti kakati nyu twegatte kati bwe twegatta ne twegatta kufuna ku DP nefuna ababaka accountability n'abeera etya oli ekibuuzo kakati bwe twegatta nti afe tugenda kufuna mutu tyebo tubegattako kandi nenda kitujja okukola tujja kuwagira nafune ababaka 5 okay bwe tuba tunafune nga muna atwafune ababaka 5 it's okay naye kati mba sifuneyo kati waki atenya kwegatta ku bali baba nampayo ebifo nga 3 oba buli ekiri mitwe tubala sente kati bannaffe bakulaze babala bifo ng'ebibiina tubala sente ng'ongamba ndi jjajja tebamukulire kaliba ne mutabani we najja yazoga nti iPod nzongeza abadde bafuna enkaaga ajja kwa 10 gati abeerewo oyo kubanga abasajja bagagawalidde mu opposition engumi ng'etandika okuvuga so ekyandibadde kikolebwa buli omu yandibadde agenda gyasibuka oba awangude oba tawangude twagala kugaziya opposition force mu revolutionary politics. It doesn't matter whether you have a position in the government or a party or not. It is about your contribution. Where we are liberating, wetuli mukununula NRM weesimbye amakanda. Tununulayo tutya tukiza ku opposition. Era tyenye abaana abayitamu nga opposition kwa bana basinasinya katonda ava mu nyolonga opposition. But ye Tio mwana dori ni nyanjura nabi yagenze wao baka mwengo baludda wa wao yagenze wabwe mutie nnyo nti vision ya mugamba Yesu wane Kampala mbadde nembikola na yeri kubanga nyanjura newe yaligame kujja kwesimba Kampala Central tewali wo candidate because abadde wali abaddewo naye agaye kangenderi ababana bawe ekitiibwa kyogamba kakati zero magenda kwesimba bwe nanzira waffe kimanya kabonera naye ate byobufuzi byenkola bi TV bi radio bikiyo nabyogerera wana abeli tibabira bana biraba tebamanyi na kummanya bwekiri ne wane Kampala wotambula oyo Matovu oyo Matovu abayisamwe egaali Matovu talina magezi oyo kino wano bakumanya eri tebakumanya niyenze ngamba nti message eddewa eri waka let us mobilize these villages twabadde mu Bunyoro Kikuube Kiryandongo. People are poor, but they are happy. Babu ne basanyu. Abantu bavu nnyo ne basanyu. Era tibamanyi nti NRM ena n'ebibi byekola. Kubamanyira embeera embi. Bubagira bangeri nnomo. Omwana asiba tayambadde is okay okusiba nga olubuto luli bwereere. Era nga is okay. Kubanga bwe bakuze balaba. Tamanyi abantu bambala engatto ne bambala essaati ennungi tebabimanyi. Bamulerwa bali eri beegiriisa bamulerwa bamanyi bamulerwa abazaalisa bo ku byalo bali eri beegiriisa tebaba ebyamalwa aliyo nti bamalwa smart wali byakuzaalisa abakazi ayishi kati ebyo bisanga mu town Bukakumiro Bukibaale mu Hoima City bibalaba ku TV ne radio naye boogenda deep in the villages they don't care, they are very poor and happy. Era abo bagamba ebya PDM tibayambye nga ekiki amala omwaka atakutema emitwalo 10 ate gojjo mugende afuna akakadde akakozese n'omugante bimuyambye
Kati that kind of ignorance je tulina okujja mu bantu nti tugende mu byalo tubazuukuse. Nefe na tuli Kampala je tujegerera je tulekanira. Tuwe je Kampala nga kiriko abantu abiri. Osanga kati baye mpita ku bipande bya wano mu Ndeeba waliwo abagala obwempibwa wano abeni UP baliyanga 10. Buli mwa atandise ko bateko ne Kyagulanya atadde kwalinga they about 10. Kati bagenda okozinya keosi wano. Yade nga ne candidate gwe bayina naye waabwe. Na na waabwe. Aliyo kati MP waabwe. Ninga ekibina kimutinda abantu 8 baagala ekifo. Alati nze gambye ebyokukyusa government tufune Uganda empya twabivaako. Tunoonya bifo tukompitingira sente need efune ebifaawe efune ku sente DPC ngefune ebifo 10 NDPC ngeweza 5 zembo eze tubeeramu. Enafu tuwandisa kapati ne bafuna omuntu ogwo twa PPP abafuna twa PPP bafuna kati now politics is a pure business. Bakiri ate business single funa ngoteka mukatini. Politics is a pure business. Wango mbaka sano malako omwezi ngatali nye. Yes. Sente zene zijja. Kati nze njoga nti nze nsasira abatulonda. Nsasira abalonda. Obasasira. Ne bajja no balimba ne bakuwa akalulu. Bwa nokola bibyo. That's what is happening. Oyo tayogerwako, oyo kino, oyo kiri. Ekisana kiweddeko teri nkyukakyuka, teri kiki. Nabadde ndabaawo, nabadde mbiraba ku social media okumpitako. Musajja bamubuuzizza kakati ogenda kwesimbawo. N'atunula bw'ati dakiika nga nnamba n'abuuza kati nkuddemu ki. Kubanga amanyi bye yayogera tosobola kwesimbawo ng'embeera eri bweti. Abantu balimba. Musajja nga utamaguzi kwa takubira bigambo n'agamba omuntu yenna nesimbawo bw'ati ajja kuba celebrated full of the which century 21st century. Naye omusanga ngo yaga president wange Kyagulanyi tulina okukawangula protestive vote. Now you look at him. N'ogamba is this the same person yayogera kiri kati yaddamu kino? Ye president yayogera bi kati yaddamu bino. Are they the same or they are different? Nakugambye opposition we are lacking message. Kati ate abalina message tebagiwulira bagamba abantu bakooti betaga bimanya bo baagala ajjako Museveni oba tebalina na opportunity ewulirizibwa. Kati tubagambye wano nti singa tulwanirira essente ziba mu musolo gw'ebyobugagga eby'omutaka byokka bwebi kikendeeza omusolo bannayuganda gwe bawa ebitundu 50% ng'ate gavumenti esigala ng'efuna ssente muki mu bungi. Naye ebyo tebaagala bimanya yagamba ebyo mu bibuli abantu tebategeera tebajja bimanya ffe twagala kino ono yamugjawo. Kananga oluusi waliwo enjoga ebitagasa kubanga bye baagala so ebyamagezi babyagala ne babalimba tetujja kwesimbawo. Kati Besigye yabikola Besigye yagala sisobola kudda kwesimbawo baba bali 216 ng'ayungudde. Besigye yesimbawo 216 ani yesimbawo yajja 216 kati yesimbawo n'amamba bazi mama mbabazi yesi weyalabidde naye yali yalanya n'agaana n'abantu okwewandiisa tuba tuliawo ng'ajja asugumbiza ballot paper. Kati noono muyaaye wammwe bwe yagira ate president wa NDP tonziyogeza bya kisiru naawe bwe yagira bw'ati yagala zisiza kuba musiru nnyo ne ngamba abantu neesimbewo kati ate tujja protestive vote. What a nonsense. Matovu gwenga munabyafuzi protestive vote kiki. That is stupidity kirina makulu naawe. Gwagamba ebintu by'ekijinga n'obikwata. Ne buli omuntu aba ashitaga bw'amala ekipande kyo kikola obulungi ashitaga protestive vote. Tekawo amaaso 2 saba Katonda kuwa obulamu ogenda kubeera nga nange wendi ojja kimbuza kitegeeza nga koluka wedde. Don't worry. Bakikulazeeko wano ewa ekawempe protestive vote bafunye obulumeka. Mutwalo gumu kasanvu. Kubalonze mutwalo 19. Was that a protest or what? Ba protestinze mu butalonda oba kulonda. Kinzire mu nawo wase bwampise ku interview. So, are we going mu butalonda oba mukulondebwa? Mukulondebwa. Kawempe bakoze kibutalonda oba kulondebwa? Balondeddwa era nalukola jali. Ekibuuzo kiri nti ba protestinze mu butalonda oba kulondebwa? Abalonze mutwalo 19 kutona logic gyofunamu. Abalonze bote ba. Out of mutwalo 19. Ne balonda mitwalo 28. All right? Nofuna ko gumu kasanvu. Which message you offer ku bantu mitwalo 19 ngoli mu Kampala. Oyina amaanyi. What message do you get? Abantu bako.
kati olina okulowooza ebigendo bazza so si kubagamba message za kisiru ate ezo za kisiru anti what you tested it tekyakoze anti nkugambye you tested it tekyakoze alina okugenda mu kalulu wuliriza alina okugenda mu kalulu ayambeko ba MP okuwangula ebifo yasolooze era agenda kuwa message londa ambulera biki abo twabategeera adde mwafuna abakabe nkaaga yali nyenyonyi agende Bulaaya eno sente zituke kwa account sente ziri kwa account then lwaki yesimbawo niye yabalumirirwa Uganda kyembuuza lwaki yesimbawo he has to stand you know kwesimbawo it is okwesimbawo ye only way yoyinza okuyamba mba MP okuyitamu because yagwanyisinga ti yesimbawo ba MP bangi bajja kugwa alina okwesimbawo asigaze omwendo gwa MP asolooze ekimala nagambi we are competing for iPod money from Electoral Commission kati nze sikyali mu level y'abantu babuguyaza era nange wemba ngenze kwesimbawo ngenda genda kwesimbawo kunonya kifo kyabwe mu period oli mutuufu oyogedde mazima period teri kirala nekati bwa ate bagamba tujjako dictator owawa go bajjako bamujjako batyo gwe njagala ombonda gakabone yakesimba kajjako dictator kaliwo bamujjako batyo nga nebinamujjako balabirangirira Museveni yali agenda mu nsiko yamala kuba bipande oba yali amobilizing atanala kugenda mu nsiko yakuba epande kati mobilizing abuyekera nebo nokwata nawono ba assembly ngati kati bano bamumaze bagenda bili mukanga tukamaze anti mu mujira naja assembly bazimbe ggali buli mwazi zimbe ggali era je bakuba muti ya gasi ne babona emiwabo nekati kyo gamba ngozimbira ko ti ya ggali kizozimba kati ekyo gamba nti agenda kuddayo mu kalulu yabadde nsobi anti nkugambye kati ze mpuliza nonsense nawe byabana yogera mbimanyi tasobola kusuka kuvuma mpuuga yogera amazimba sabiwulidde tasobola kusuka kuvuma mpuuga tasobola kusuka kuwolereza bagenda kwesima mu Buganda nga sibawa yagambye mbona ye wegomba ne lwaki yesimba kyadde nze kugambye tasobola bisuka kubanga gwe mulamwa go baliko kitegeza temwamuwuliriza omusajja setaga muwuliriza kuba byayogedde mbimanyi biranga bya Museveni biringa bya Museveni nze siri nsi yonna kiri ya Museveni ngati agenda kuwogera mba manyi byanayogera era wankyazaako emirundi egiwerena nga saabirabye nga nakulene gye nabadde nga bye bituufu because you can predict tajja kusuka ku kyakwata baana batukwatira abaana baffe tajja kusuka ku kyampuuga kukyogerako tajja kusuka ku electoral reform tajja bisuka kati nze era oba otambuza ogenda okulaba era woguddeko ekimu because njagala ongambe nti yagambye mu nsonga ez'essimba tife policy yaffe ku education yeeno njagala ogere mazima nti yagambye nti fe policy yaffe ku byenjigiriza yeeno policy yaffe ku bya agriculture yeeno because wadde olina naawo otuwa simanyi bazadde mmeka oba tuwa oba whatever oba ono awa mwebyo bamaze okusimba kakati nze gwosimbira ensonga n'olyoka ontegeeza nti naye batubba kati nange taliko okweyenga gye okulwaniriramu ekyaffe kuba ntegedde ensi gye ŋŋendamu naye onsuubiza ensi empya nga simanyi kigirimu am I so stupid to that extent nze Matovu yasoma baleke bamugoberere buli muntu nebesigya balina abaali bamukkiririzaamu bamugoberera era nga omugambako naye munne bwakyalumu yamusaamu eggaali awo emmengo ng'agenze ku CBS kiwa emyaka 10 n'egi ku street omulaye ng'ayitako emiko gijja mulya wamwe 10 n'egi gino 5 giweddeko mwongere 5 omwongere emirala emeka 5 onga nti kakati atambulenge ndabula omuntu ziri wansi olaba ne Besigye atambula yoga nti wuuli nga bandi balaba Kayihura ng'ayita ku street bagamba wuuli akuteka fayiro ke wuuli bifaananyi bifu Besigye ayitawo kati alina mukomera teryamanyi oba bamuta oba gyali abali abonalaba story ya Besigye ku TV n'agamba gyali empoza kyali mukomera naye yeweewe yabeererawo omwogerako obwogezi oba omusonga mutokola bwoti olugalo olufunyako ng'alagirira asonga mu kiswa fe abattanga enswa olugalo olufunyako bwoti bagamba ekiswa tebakisongamu ofunyako olugalo kale Besigye ogamba okola nebo niwewe omusajja mwamuwulidde naye kati temumanyi nakumanya emyaka 10 n'egi 5 giwedde yongera 10
ojja kumbulya ekiddako naye kyekireta ekyo giving wrong message self entitlement nolowooza gwe yeggwe kisembera ku gwe kisookedde ku gwe abala bonna bafu tojja kiggusa kikuddire nze nsaba Katonda buwangaazi naziise jjajjange ennaku ezo twamuziise kyazanga jjajjange nandawula mukama amumuze mirembe yafidde ku myaka 11 bwe buwanguzi nange bwe nsaba mabegaawo naziikayo mulayika mutuuzaawo yafiira ku 15 tuli bazibu mukko kati nze emyaka egyo gye nsaba byonna mbirabe egyo gye nsaba byonna mbikole ki nze nja kubeera okakaddeko ku kyalo basobola omuntu ali 10 lusobola okutya ne bamuntu muwe emirala 10 totawaana kati muganzi nyo tebamwogerako naye mwongere 10 oli nsanga gye ndibeera nawe nkusaba owangaale nsaba Katonda akuwangaaze kati atwala nga waliwo envuumulezze ngono tebakyamulabawo so tulina ebintu ebyobujega bye tukola naye nga tetukulaga ntutambula kati olw'okuba olina obuwagizi tolowooza na ku byokola tolowooza ku byoyogera you get 2 hours ngoli wambuuza gundi yayogedde ki nti wayi sajja agambye protestive vote kyo kyeki nayo kyesaba 2 eza TV zonna nga poteya kati nze naza kweba nga nemukubeera mu bbalo okwenyera omwenge ate kwaliko n'omupiira gwa Arsenal n'ogwa Mani naye erumya omutwe empagira Arsenal naye erumya omutwe eringa NUP so nebeera mu bbala nenyola kawayini kange nensirika mu assessment yo olunakyo olwange nkera nga lukedde lunaaba lukedde ekyo nga tukita mu assessment yo nga Matovu opposition okuva NUP bwe gikwatamu erina ebigere mu maaso byetambudde obezze buzzi mabega yatta ekintu ekisinga okuba precious ekisinga okuba ekyomuwendo kyeyatta bakiyita bavubuka twalinga waluka tuwoza naye abavubuka ne balikera ne beesala akajegere Museveni oyo yasaaga abavubuka ne balikera ne beesala akajegere anti baatuka nga bafunye omuvubuka munnaabwe nga twali kajegere ke beesaze yadde akaguwa ak'ekyayi akajegere tebakeesala naye n'ak'ekyayi tebakeesala kati olwaleero tokyayinza kutiisatiisa Museveni n'abavubuka kubanga owaabwe yajja nga bonna bafaanagana embeera n'ebikolwa n'atabako kyakola n'eki kati Museveni tokyamutiisatiisa n'abavubuka luli wabeerangawo embeera manye abavubuka olwalikira ne basituka yabalaba baasitukako yattako 6 mu aba buli omu n'akweka akakira mu magulu katokyatiisatiisa naye ng'ate buli omu kyali alowooza n'abavubuka kye bali balowooza kati kye balowooza mbwoyo kiyaye munnaabwe kubakolamu mulimu bakulemberemu beesala enjaye yaabwe banywe bibanywedde balumbe ekitali poteya manye omuntu agamba nti togoberera amateeka manye oyo yetaaga kulumba nalo nomula kati lumba nalo ogenda okola teriro nemu erumba teriro neegi naye ndadda mu byaffe katuba tugoba kimu tugende mu kalulu tulonde tujja mumuwangula tukakuume tukakuume bungabe bakuuma keekawembe kuba muwanga kimu namulako ng'agamba andi akati labayo obutaba na magezi bwe bukuleetesa ku kino okuuma ki ekitali mu bokisi kati ekobe bajja ne balondayo era bwe basobola okukuuma kati gwe njagala olowooze ng'olina miliyoni 5 ez'abalonzi mu Buganda be basinga okuwagira emiliyoni emeka ne bajja ne bazitiisatiisa mu kitundu neeronda nga yeyokka eronze kati kwemu ekitundu n'owangulako emu 3 abiri jajja n'agatwala do you celebrate nti wawangudde n'ogamba nti wamusinze wamukubya nti down mu Buganda n'ogenda ewaabwe n'akuwangula 90% akyoli 90% West Nile 90% Lang West 90% oba kyegera kyentegeeza kati if you don't apply logic nze nja kubavuma mpaka nga bazzemu obwongo mu mitwe si bantu kufa bufi abantu bwe tuba tufe nga tufudde ku nsonga Matovu yafudde naye abadde ku mulabo bamutidde ku kino nga kitegerekeka naye bakutidde mu loogi olina malaya nti yakutidde mu loogi bagamba Matovu adde mu lwanyi tubategera kyentegeeza Matovu abadde awanda ebigambo naye bamutidde malaya yamutidde mu loogi
Niwe ogera mu lutabaalo bamusibye kitegerekeka abadde mu lutabaalo. Bamuse abadde otegera. Naye wagamba nti kazini bawunti malaya yamusse akatayimbwa. Kuba kujolonga. Kwennyini. Kati ababaka ba parliament abaliyo olwaleero nina benda banga ate bawanyisiganye ebigambo ne bafutu sojo manyi ogera nnyo kwa futu sojo ndaba irale kiyaga ono Dr. Irudamani nga baffe twazimba ekitebe naye nga bafutu sojo tebamukola bano bonna bakazi bwe Bashiri mbaziira ebifo bibadde bamanyi nti basobola byenywezako kubanga byabwe ne basobola okuddamu okubiwangula kati ng'ekifeere kya Mityana Umane Mupi Joyce Baagala n'ebifo ebirala lwaki bafutu soja bano ab'okukitebe bafuukidde ababaka ba parliament akayinja mu bakama baabwe babawendula njagala ombulireyo akwatagana ekyagulanyi kubalumba tebamulumba bwabanga akwatagana ekyagulanyi kati emboozi gikomya kuba ojja kunjogeza bingi byesaagala obwongo bw'abalonzi bw'abawagizi abo abakulembeze bufaanagano bw'abakulembera bonna baseeki balowooza eki actually bafuutu soja bebakulembera abakulembeze baabwe so wakati tonteeka mu twandiyogedde nnyo issues nga ziri national nga zikatinga cross kuba okuba omukulembeze olwedda aliyo nakyo si kirungi anyway ekkere ndaliva ku kibaya kyeki mwana mugimu ava ku ngozi kitegeraganya ngozi ogimanyi abalinga bavuma Museveni edda nawulyanga bambidde nga babyogera nga bali ku mambo bado bagamba nti ekyenyanja kivunda kuva ku mutwe byalinga bya mambo bado byadda kani bagamba ekyenyanja kivunda kuva ku mutwe sio wa message ogifuna njulira kati reflection eno mira futu soja mira omutuufu walina waali abagamba mu Luwondo kati gowera wondabirwamu waliwo kigiza okubandabirwamu eno mira but that is the modern politics era oyo revolutionary politics oyo yagattako yajjawo omusajja oyo yagattako yajjawo omusajja Museveni olaba anoonya ba opposition bamwegatteko ngati yalina ababaka abangi yalina buli kimu naye abanoonya n'abagula beegatteko gwabo ogoba bagobe revolutionary goli mugatta abantu era ogenda kununula ani gwogenda okununula nakwezaaga yaye gatandika n'okuweza mbu ani yagamba otununule nabira bamayimba ku social media ko nenseka mbu ani yagamba otulwanirire nze sikyabyogera niba ngenda mu campaign nwanirira mwezi wapi twerwanirira ffenna bw'olwanirira wekka kuba wonna amala oyingira parliament anti bakuba bennyini bakugamba gwe ani akusabye otulwanirire tulina okununula Uganda ku ki ani akusabye ginunula oginunulira ani giteke mu Uganda bano abayayi abaliwo batusala ensawo mubaze kulwanyisa bwavu bonna bagagga ensi njavu bonna bagagga kati sikyatwala message tuzze kusobola kununula onunula ki beera kiriya program ki gy'otuwa wakiri bano batusibako evakolya 10 point program bano batusibye enkolobe ki teri yadde enkolobe gye bakusibye kiki olwanirira bw'oba gusaba ne bakubuuza nakusuubiza kyo baddamu ki inako omukwano gwange yakwana ne batuuka ekiseera omuvubuka ate omuwala bali ku university amuta yamwesonyiwa bali ku university batuse mu third year kati omuwala n'akaaba kati gwe biki omuvubuka n'amubuuza naye akanyawoza tuvudde wala namubuuza naye tubeere serious nakusuubiza ki kuno byambuuza namugamba yogera amazima nakusuubiza ki nga tiyamusuubiza kintu neki bano abayayi abatufuga batusibavako lya 10 point program tuzimanyi demokrasi ebyenfuna biki bano vako kiri bakusibye wakiri oganye nti balina enkolobe gye bakusibye awo kiki kye bakusuubiza teri kati watewe mugguka wali ne bakuvuga akataka ogenda accountability ogenda babanjiza kuki kubanga they have not promised you anything ogenda basaba ki kakati zina engoberera kiwalazima nga ndabirabako kwa ne bano bayogera bo democracy waabwe ebyenfuna byabwe
obusosoze bwabwe obusosoze bwabwe mu Uganda wali gwasosola mala okujja ko bbo oyo odeko mukala moja nti bamusosola odeko mucholi nti bamusosola era boy basosola kakati gwe nkubuuza abantu bakusuubiza ki era singa mugguko babanja ki wamala kukale mukola program tuyinza okugabanira eyo ng'ensolo tumaze ogikwata kandi kyenkubuuza nti bebagaana ne bakubuuza bwebagaana ne bakubuuza twakusuubiza ki kyotusaba oli munnayuganda tukkiriza naye twakusuubiza ki kyotusaba kanaye nga ngoberera kiwalazimu wakiri need nkusuubiza equitable sharing of resources nenkyogera nenkikulira nokitegeera era bwe ntukwalinga tebiri equitable shared ogane wakitusuubiza naye kati wanakusuubiza ki erimu ki nebo kati abagenda bafunamu ki okujja okwekuba ebifaananyi tetwagenda naye ekibuuzo abagenda tetwagifuna naye nti naye ebibuuzo byange byembuuza abagenda ng'ojjeko okwekuba ebifaananyi bafunamu ki kyekibuuzo kyange era budget zonna eziziyisibwa nezoogerwako ez'alternative oyo zalikuwa ziri reflected mu main budget era bwe zisabeera reflected nga ziri budget eyogera byakifuula nnengo ereka abagirwanyisa oba babeera part of abagirya kyenagere banoonya bifo kugenda kulya ku budget eyo oba otegedde naye omusaala oguva mu budget eri gwe bafuna allowances bafuna byonna bye bafuna ebiva mu ki gye bagamba eri extravagant eri biki kati nze sikyali mu nonsense naawe Matovu saagala kwedimisa abantu naye njagala abantu batandika okufuna ebintu bya nsonga Matovu njagala ekibuuzo kyange kijje wano ku lwaki Kyagulanyi tasonyiwa tobuuza bya Kyagulanyi nze alternative budget message ye enkulu bwe yatula mu bwe yali ayogera yagamba tuli mu kizimbe kino ekya parliament omuli omuntu gwe bagabira miliyoni 5 nga tanaba na kukola buli omu omanya abasinga tewali n'omu yaseka wadde okukuba engalo yasi buli omu yatandika kwebuuza ono omusajja wakiteyesonyiwa bintu ebyo akati talina kyagamba bantu nagambye wambuuza wawuliriza byayoga negamba sera akulira nonsense kuba talina makulu talina kipya kyajja nakyo mpalana bukyayi talina kyajja nakyo abaka baba abakuba buli atali mu kkowe lye oli kabaka balina musinza nze nagamba okubeera mu NUP obeera nga ayingidde essabo lya kifaalu kati fa babeera mu masabo gwe nkubula ekibeera mu kifaalu okimanyi bagende baggalawo bati ne bakwata enzikiza kibanga kibu kya mmese bw'okiyingira tokyuka kuvaayo tebwekyusa bw'otula mu kifo kimu bw'otowenyenye oyinza okuwona ku Senkulummandwa kati obeera n'okuwona ku Senkulummandwa kiboko ne zikuyitako kati which kind of party is that kage saagala kumbuuza bintu bimu anze badde nkubuuza lwaki teyesonyiwa bintu n'avuga ensonga endala kuba talina mulamwa nkugambye agenda kwesima kwa pulezidenti ayambeko ababaka be okuwangula afune ssente asolooze era alina okulwana okukuba bano batakkaanya nabo atekewo baba banaayitawo asigaze omuwendo gw'alina oba gwongereko kakati nze ng'oŋŋamba nti mpuliriza ebyo politics agenda mu maaso talina future era bannayuganda bye muliko muwagirayo kiwalazima muwagirayo mutategeera mwe mumanyi fe abamu tugenda kubaawo ate period bwe tukanga yakufeera tufa tugenda kubaawo nze oba neesimbyewo seesimbyewo life yange tekyuka neesimbawo nengwa and it was okay I'm now doing well wabalonzi wabakoyera ddala kati ate mbagaza ki ate genda mbasaba akalulu nesi byakwegayirira kuba nnyonnyola sikyafukamira leka naawe sikyafukamira mba nnyonnyola bantegeere bannonde oba tebagadde bandeke bagende gwe baagala bwe nagenda 2016 waite emyezi gyali 6 omuyaga ne gubakuba sekandi yabo wa mutundu bali 8 ne bankubira amasimu kale nga gwe oyinza okuba nga ogenda bakuddamu okwesimbawo kati kino kyekiseera ekituufu aba ne bongera okutegeera bagamba oli gwe mwawadde mwongere okumutegeera
watugamba nga wano ng'olinganga akolima watugamba anda bagamba ti obukulembeze obubi ebinyonyi bifa ebyoboluna bikola ki bifa emiti ne gikala biri mu bayibuli si byange biri mu bayibuli obukulembeze obubi ne bibagwako abakali wabigamba nga wano ng'olinga akolima ne wandize kati tetwamanya gamba sijja ngende eyo lumumba mpitayo ntuuka awantu honalebo bane nga abo bayitaani kumbe ze go bayita honalebo batalonda bagalako kayita honalebo banonya kubba nti kali nenzija bane oludo okuyitamu ekintu bakivaamu nimugamba sikivanga mwali badde oyitamu kati soko jiwana ati abataka batudde obalaba nga bategeeza ngulu omwenge nimbagamba labeera mbabuulizako kati wano okubako kyogamba kunze mbadde mwagalaki ati akati omanyi kati ebyo ebintu ebikufula abantu bakutegeera ne mbabuuza omwenge ne mbaga kati oba mbadde mugenda kunondera ku mwenge sijja gugula ati kati abantu batandika okukyo ate eddamba bano boogera mu bikonze bweguba mwenge sijja kola ki sijja gugula temunnonda njagala kulaga how people reduce leadership to alcohol. They have reduced leadership to alcohol. No yogobadde yogerako are reducing the revolution okulula eggwanga to personality. Ndikankuba empuga emyaka ebiri. Era ekibuuzo singa mpuga mukama amujjulula olwaliro what happens? Will NUP take power? Esobola. Ate empuga yalina obuyinza. God forbid. Amujjude mpuga talina buyinza. Biralinga ababenajja nankumbi. Nandala mafaabi namulya ati n'omulala ng'omu. Babadde bali mmotoka bagenda ku mbaga tulere bayingidde bafudde. Does the party stop there? Esigala etambula. Mao mukama amujjulire does DP stop there? Esigala etambula. So let us not narrow our brains to small things. Halifa abamu awo twasuseewo. Nze tolina ogenda kunda abantu ojja kunsimanja kuneesasuza. Era bwe najja mu kalulu mutakampa era mulala temukampadde nga batakampa ne luli. It won't be news. But I will always tell the truth because I want people to know. Focus yo lwaki ogiteeka ku personality. Oyo mwesonyiwe otambuze eggwanga ligende mu maaso. You have 57 MPs. Ono is one of the rotten tomatoes. Muteke bali. Move along with the 56. If there's some other 5 who are rotten, but move with the 50. But do you see that strategy happen? Gochokirabanga kibaawo. Okitegera? Kati kikutegeeze nti natandise gamba nti ebyokulwanirira simanyi mwoza lwanirira ggwanga small revolution ebyo byavaawo. We as parties we are fighting for money. I get many members of parliament, I get more money. Period. Personally, me go and stand and get a position. I get money. Period. Not liberating the country. Tewali wakati as we speak now, ali serious kutwala ggwanga maaso. Era ndibadde serious also amulaba. Because operation ina wetu no day. And we appreciate that. Neze gambe kati bongere emirala 10. Ojja kumbulira. Mboga janyoka. Uganda wange. Ate fe tujja okuba abazira. Matovu wano yabyogeranga batumanya yogeza bukyayi. Nze natamwa lwaki ntamwa? There are so many leaders abakulembeze banyimbaddeko nabo. Oyo obufuzi. Bano balukwago kwagaabo. Amakulu matono. Nze lukwago takyankulembera. Honestly speaking twali naye mu byatijje. Naye nga mutabala tulekayo. Tajjayo banne mbasibe. Takola ki? Ye bambulye kimu kwambala suuti nagenda mu kooti bakulemerera nga akulemedde period. Naye bino bwagumbye ku police mnavaawo. Mbwo munasharinga niye 10 muri mu struggle ebyawa. Olaba ne munywanyi wa mutazindu agenze koloka pipi sima PFF. Namwe wakana because ye nonyeza ebibye nagenda wali. When UP. Kati njagala bamuswazi balete bali mwezi balemo kumwagira kulala. Bali nakoze na interview. Yabivuddemu. Yangambye yasobola okulembera Kampala yekka era yamaze ddo okwamba. Nze kugambye njagala balete bali mwezi ate nja muwagira. Kati okumanya nti lukwago bagenda bajja mukuba musawe envanywa bwana batana bakyegendereza kati
Bamwise mwe alternative budget bamwade muzindalo kwogera. Bwe yagana message kabule bamu omuzindalo kwogera. Kati awo kati obijukira yale byokusaba bamu omuzindalo kwogera. Teka waga ajja kugera Nairobi ku kitanda. Andi mulafu na mvuganya ali serious agenda ku kitanda. Ajja agenda ku kitanda. Ngugambye. Kati nza bakulembeza bafanako ngabo. Tokyanyumiza. Tokyanyumiza. Bonna bafanagana ne Museveni waabwe. You've been here for 20 years. What have you done? Nothing. Wali MP? Now we've been a mayor. 15 years. Chicholaga. Ngero chaya road mayor. Chicholaga chechipe jena kumeza. Let other new blood take over. Yeah. Bwabanga musajja wa fensu mugaba bali mwezo yaze akikwate. Is an engineer. Tunesotingireyo. Nene bazimba bizimba bino na Lucha muzinga imbaka wa Lubaga South. Yatulanga ku Kinyana agamba nti ze sijja kulya mmere nga tebakizibye. Era tumuwera obujulizi. Naye batakiziba agabane nali kuwanga soeke mujjukira wano. Ono kikira yakoze ko logandi kati kyafumbidde mu kiraba. Kugamba aba bakulembeza abajjo kudyeka abantu because you are doing politics I don't like. I don't like. Sijja kutambula nabo sijja. Obategeza butesimba wozi I don't mind. Kyogamba nze serious nnyo abaana bange tebasoma kuba sirina kifo kya bukulembeze. Basoma. Fera tulina kubanga tuli bakulembeze. Nati kati bali mulimu abamubonga balowooza batabera mu kafaaho. Obulamu tebuliyo. Era bajja kufa. Linda ko bagenda bakuba akalubanji bagenda kufa. Pressure. Bajja kufa. Because oli amanye erinimiro ye waka lusuku. Walina okujja buli kimu. Tewetuli. Bali mozo yangambe yafuga ekisanja ekyecho. Kuba maya yafuga kimu, kuba ka appointment yafuga kimu. Ajje. Nze nja muwagira ajje. Tukowe. Bantu balimba bantu ne babasiba ne babatta ne bakola ki. Muloza gomene mukulembeza ali kubyaddala kumbali mbunu kunonya bibye. Niye bangamba Lukago singa kati ya kulembera opposition yonna. Embuye bamutera wakati akakwata n'agaana. Ati okulembera. Olaba bamulekedde kya PFF bese ne bamusiba aganda kyagenda kidizolovinga. Ne bata candidate mutazino namwe wakana. Which kind of leader is that? Yadduka baba wangula alabika. Laka yalaba mutazindo angataka kajjayo. Nzikiriza ne kuyene ku simu nze nkole emirimu gyange. Kyakola ate oli mukuba simu. Njala tukole ensonga ya electoral commission tumalirize. Kati beko ombuuze byaba Kyagulanya batalina magezi. Tugende ku byaba kama. Ombuuze ebya butalina magezi simaye ni UP bikindu we ni UP gwobuuze ebyo. Ate kati tutsako jeke simu. Wanyisebo. Ndi ku office wano ndi ku office obo ina kyo ndetaaza. Ndi mukola interview. Ndi mu interview na bamawulire. Gale, tuitegede muganda. Bwana Matovu. Tugenze ku ebyo oli mu bya luvenge binanya makulu. Electoral commission byabaka yabadde mu kachiko ka legal and parliamentary affairs. Ngagamba baprintinga ballot papers nyingi okusinzira ku balonzi waba baprintinga surplus kusinga ku balonzi katugamba balonzi wa milioni 2 baprintinga milioni tugenga 25 eza ballot papers kubaka ba parliament kuchi negamba tanapu ya balonzi nebera ngeri mweyo level okutuuka ano naga tuli mu parliament abaka parliament mulete kiteeso okulonda kubere kwa buwaze eri banna Uganda. Era nawe kyokulabirako kyakaluke kawempe nti abalonze 19 ne kwalondako emitwalo kumpi 3 ekino sikirabanga. So kompe endowooza yo kwekyo. Bobo oyagala kwagazisa balonzi kulonda. Teekawo enkola ngebasikiriza okujja okulonda. Kakati nze Matovu nga bonda abano olugezigezi lwange. Onsuubira okujja okola nga bagenda kuba kibooko. Maje gatambula ndabeka kuyo 3. Nga nawe ngenda wali ngenze kulonda. Nange bankube. Mbivaako ne nesigalire mu nimiro yange. Nosigala nga olima. Longo osambera ya bya kulonda. People will come and vote. Bisagede. Longo osa mbera ya bya kulonda people will come and vote. Twotaga bakaka. That's a voluntary activity. Ekyokubiri. Abantu okulonda balina okubanga balina obwagazi bw'eggwanga lyabwe. Naye gwe ina kyolaba ekikusikiriza okwagala Uganda. Ng'omusolo gw'okungaya gonna bagubba. Nogenda malalo nga teri ddagala. Masomero teri abantu babasomesa tebabasasudde biki amakubo mafu.
gwe kiki ekikusikiriza ennyo ogenda olonda omubaka gw'olonze n'okoma kumulaba lwalayidde ku TV n'okubakolera kapati kokulya omuceere mu constituency oddamu kumulaba nga azze kunoonya akalulu kakubiri gw'ofuna motivation eddeyo okulonda omuntu oyo oba tegeera so tewetaga kkaka bantu embeera n'ekyabakulembeze betulonda behavior n'embeera gye bayitamu nga bagenda okulonda byokka bijja basikiriza okujja okulondera bajje balonde tewetaga kuteekawo polisi ne bonna agiteekawo siirwala bonna agamba nti tuteeka muntu alina okulwala nemba ku kitaano nanonayo abantu basobola okusala ne balwala ati basobola okulwala waliwo omu yatuwa ekyokulabirako ng'agamba ndowooza ba Sweden barenewinga national ID ku lunaku lw'okulonda nti ekisanjo kiba kya myaka 5 national ID eggwako after 5 years kati anti era nenjawo newankubadde national ID by all means olina okulonda olenewinga national ID but again oyinza okikkiriza obwo obukake n'obugendamu nga ne service ogiraba lutu yeyangambe citizen kati kankubuuze otalonda ng'oli mu ggwanga oyinza okusanga abantu abangi ennyo abowakanya Kagame okubeera e Congo nga Bannarwanda nga yabanyonya n'abagamba ffe tetuna kyabugagga n'eki mu nsi yaffe n'amazike ge tulina ng'ebyobulambuzi gava Uganda wali ekisolo ne gasala ensala awo ne bagateekera eri ebibala ne galya ne bagalambulira eri Rwanda nefuna sente nyingi okusinga Uganda zefuna amazike kati neba n'abagamba nti awo kyekimu ekisooka bye tubba e Congo bye bizimbye ensi yaffe kati oyinza obutamuwagira kubba omuwagira nabba ne kati ate owuwo nabba ne bakusasuza triliyoni batusasuza miliyoni babisatu mu mmeka eza dola miliyoni 3.7 ebyokubba embaawo eza dola ne bagamba oli bagamba nti twajja omuggo gwokka e Congo but price gy'oli mu kusasula ya miliyoni 3.7 eza dola oli mu triliyoni namba ne bagamba bajja omuki muggo sebo omuggo ogugula triliyoni oguyita gwakuzanya oyinza okuddamu n'owagira mu Uganda agende Congo abbeeyo omuggo omulala osasule triliyoni naye singa babbye ne bagamba notabalo twalimu amakubo gali mugalaba naliri n'eddwaliro nalino ne bati babifudde official neera mumanya nti mu foreign policy bye tufunyeemu bye bino obadde okimeta amagye gaffe gakuba ekituba n'ogasanga Somalia nga UN egapangisiza nga gakola black operation obadde okimeta amagye gaffe galwana ne Somalia nga UN egasasula nga bamasinale ekibuuzo kyange kinzire mubadde okimanyi nti amagye ga Uganda uliriza nkiddamu nga ne parliament etegedde nti amagye gagenda Somalia gye gakolera okulwana bakulukuuma nsalo za Uganda gasobola okugenda eyo ne Central African Republic provided nti parliament ne Central African Republic niyo nemeka parliament gye gakkiriza ogenda kati webate gakkiriza agenda kitegeeza gaba gakola mirimu gy'abamasinale ngezi abapolizini balieri abagundi ne nawe okimanyi bulungi one parliament yekalakasaako nga baganya okuyisa budget y'e Congo nga amagye gaffe gali Congo galwana babuza ani yagatwalayo gakola operation nyani yagatwala ati black operation off the records owo kyegere kyentegeeza kakati yefe bade vunanyizibwa kubiri na maso eyo kati gagenze e Sudan yani yagatutte parliament yabisiza simanyi toli muna mawuli sikuza ku parliament uli kasero ozosa kabiki ne story mbade sinagifuna eyo gido ginonyo gi so chiche njagado okulaga nti munansi ne sokulwanira Uganda for as long as I see the benefit in fighting for the country for as long as I see that when I fight, other people benefit, I will not fight. If I fight and benefit, I will fight. Bwe nwane na tumana angasomera musomere ddungi, butugenda mu ddwaliro eddagala gye liri, amakubo tugatako malungi, I will fight. Ne bambanga bwe nwana, nziramu kuwera kimu nti anti biliyoni 15 zagenze bazibbi. Bagenze okukola audit nti trillion zagenze. Motivation njijjawo. Electoral Commission yenyini akugamba nti bakuba ballots nyingi bonona sente mbade yakunya kuwa story simanyi bwe nzagifuna mangu n'ogifuna but you can find it mukulonda kwa 2020 mukulonda kwa 2016 Electoral Commission yakozesa billion 15 munkyukakyuka ezajja munkyukakyuka ezajja okukyusa mu font ogimanyi njimanyi kyeki font katugambe ebanga size boba owandiika bakozesa computer size y'ebigambo nti size 10 kali nga bava ku size 10 okuda ku size 12
kitegeeza mbali bakozesa empapula nyingi okuba ku size 10 okudda ku size 12 bilioni 15 okuba ku size 10 okudda ku size 12 mbwe empapula zagenda nyingi yazekanakana bilioni 15 kaluse Bobi ongabe fonti ogimanyi vom fonti 10 page bwe bange baddemu egenda mu emu n'akatundu ne line ngemu okulya mu page endala kati ekyo kyokka kya costinga bilioni 15 bakyusa fonti accountability negendera awo electoral commission ku printing ampapula olwalire yagala bilioni 838 okuteeka kaluka 2 ne bamala wakola bilioni 3 zoyogeddeko nga n'amagye bagayisiza bilioni 8 nga ne police esa bilioni 8 nga ne security bilioni 8 okakanala katukataddemu trilioni 4 ezo nga bazisaba lwa kalulu akalulu kali expensive jukira mu 2016 kayola mu bilioni 5.5 okola ki via security police kalulu nenga ate ne electoral commission era budget yayo it was one of the most expensive elections ever in Africa kali kama zama nabwe nkanya agawa akaita bamu agawa omusajja yampitako nga akunganya DR4 musawa mwenda ngakaluka wedde nalaba obujega mu kalulu sekandi bata ndikukuwa ya DR4 muziza kusawa mwenda zigenda okwera obatukira okubala obululu nga DR4 bazi kunganyiza dda okay kati bye mubale eri byanje uno nebirangirirwa eri nenga fero tuli comfortable nyole benesimbyewo nabo bali awo bagenda kuwangula kati batuli abajegabo andi banwaje sekandi kitegeza sekandi mu byalali yata so akaje yata so kuwangula kalunawe just waberaga bajega abantu beba nesibe mala kwe kumukuba abantu bamukowa kati sema mala yajjanga no malirivu necho kola nga akimanyi kati fe twali bajega nnyo tumanyi biba byalali kwa sawa mwenda wafuna bululu bumeka obwagaza kigendo bunonyi nedda yogera nti nafuna bululu 3 nafuna 3 nga matonga nioli ngalo wange oli comedian nsereko so kakati ekibera mu kalulu kirala kirala so kino kyabe abakama bwa bagala abantu bagende balonde bateko okulonda nga kutegerekeka nisine byekiyaye kuba abantu migokola kikola kyali ngogera otwala ulempa ko okulonda Matovu tukome wano nako ina danze nako ina wakasinzira okubera ngo tulava ne Ssaalongo Matovu Moses wetubadde ogende ebigambo okutuuka essaawa eno tukome wano leero tujja kutandikirawo nako